bakiyita stabilization of prices. Kakati ekyo Uganda bano basangawo ezo silos mwali mutegekebwa oba ebyaji mwe bategeka emmere ne babitunda. Amafuta bye bimu ku bikontrolinga economy y'ensi. Kakati amawanga gadde gatereka amafuta at least ga myezi 6. At least ga myezi 6 nti sekabawo shortage y'amafuta gavumenti ejjayo gali negateekawo emiwendo negikola ki negikakkana ekyo eya wano gavumenti bwe yajja yo neetunda gundi ezo tanka z'amafuta mu twali tutegeka reserves ez'ejjinja. Yes. Kakati amawanga gabeera ne reserve mu ssente ne mu gold nga ssente ezo bazitereka nti senga economy etabuka netuuka bweti ssente ezo kwe tukwata ne tuteekamu. Kakati ebyo byonna byonna ffe tetulina. Kakati ogenda okwesanga nga ssente gavumenti yennyini zeekozesa ate ezijja mu ffe. Yandizijja mu ffe ng'ezitujjamu mu musolo naye tekoma ku kuzitujjamu mu musolo wabula egenda ne gye twewola gavumenti egenda mu commercial banks fe abantu ba bulijjo gye twandyewoze ssente ate yo ne yeewolayo. Kati ekyo kitegeeza nti ne interest rate kwe twewolera eba erina okulinnya kyokka tekoma ku kulinnya n'abatuwola bennyini kwegamba bw'obagamba okulondako wakati wa gavumenti naffe nti balondekaani bajja kusalawo kuwola gavumenti kubanga babeera ku sure deal sente zaabwe tezijja obaddi bajja kuzifuna. Kati ebyo byonna bw'obigatta wamu n'olyoka ogattako corruption, enguzi, si nguzi, obubbi. Njawulo ki wakati w'enguzi n'obubbi? Omuntu w'enguzi yenze naawe nga twakolaganye ku nsonga n'ongamba nti mpaayo ssente bweziti nenzikuwa n'onkolera ekintu y'enguzi. Ekiri wano si kyekyo. Ekiri wano kisukka ku ekyo omuntu agenda ku ssente nga zigenda kukola luguudo wali n'aziyoola zonna nga bwe ziri n'azikuwa omuntu n'agenda ne bajja ssente mu EU nga zigenda kukola luguudo lwa Northern Bypass nga lugenda kukola enguudo nnya nga zijja ng'endala zikomawo bwe ziti ne bakolako olwolu ziri zonna ssente ne bazibba. Kakati obwo bubbi ze kyenva saagala kukiyita nguzi. Bw'oba oyagala kukiyita linnya ddala mu luzungu kiyite looting, bunyazi, kunyaga. So kakati mweye embeera ne ssente zennyini ezandikoze emirimu ezandiwadde services kubanga bwe bakuwa services essente ezimu ze wanditadde ku services ozisigaza mu nsawo n'ogenda ogulamu ekkiro y'omuceere ne bweba eri ku bbeeyi nnene nga services bazikuwadde nga bw'olwala ogenda mu ddwaliro n'ofunayo ki eddagala noga akantobe n'ekyemmere. Kakati naye ne ssente za services we baziruutinga kitegeeza nti kakati ogenda kuddira n'akabati okugula omuceere ogwo oguli kasanvu okateeke ku services. Kati ebyo byonna tuzze tubinnyonnyola bannayuganda naye ekyennaku ng'abasinga obungi balabanga ndowooza ffe abali mu by'obufuzi. Omukulembeze wa nawulidde President Museveni ng'ayogera nti IGG oyo naye kakati ali awo talina mulimu takyalina mulimu. Neŋŋamba nti bannange eggwanga liri mu kizibu. Yataddewo ekitongole ekirala ekigenda okuyambako era mu makago gwa President Museveni ayagala IGG alwanyisa enguzi kubanga IGG is an inspectorate kitongole kyateekebwawo mateeka
era kirina n'abantu abalina okukituulako. Naye eyo inspectorate of government yamala emyaka nga President Museveni agaanye okulonda abantu abalina okutuula ku lukiiko olwo. Ayagala ekitongole ekyo kikole, yamala emyaka ne batuuka na kugenda mu kkooti okumugamba nti ssebo londa abantu ku ekitongole kitandika okukola. In fact bw'oba ojjukira omusango ogumu oba gwali gwa Temangalo oba gwali gwaki, Right Honorable Mama Mbabazi lwe baabatwalira mu kkooti Temangalo, ssebo baagenda ne bagamba mbu ekitongole ekyabanoonyererezaako tekyali mu mateeka kubanga abatuula ku lukiiko lwakyo baali tebawera, omusango ne baguguba. President Museveni yagamba yagala okulwanyisa President Museveni y'omu. Just recently ng'ali Kololo, omukyala Betty Kamya aleeta proposal amugamba nti tutandike okulondoola buli ayina kyalina ekyobugagga ng'ali mu gavumenti, koyaba poliisi tunoonye baabijjawa. President Museveni yamugamba agenda mpola ku bantu bange, kasaba bba baziteeka wano, bayinza okuzimba ne bazitwalawa ebweru. In other words, okubba si kibi according to him, kasobera kakati bw'omala okugamba ayigidde ebigambo ebyo aba yeetaagayo ekigambo ekirala ekimugamba nti va ku bantu bange, aba ayagala oleeta emmundu. ye kati abatali ba pulezidenti balina okuba be baliwa. Ati kakati ekyo ekibuuzo nti oli abanga akugambye ti awo nakuteekawo kwokyupayinga space so si kukola ebyo ebyokukola biveeko, kyabanga amugambye. Ate era nga President Museveni kyakola, buli bantu bonna balonda mu bifo abata batutteeyo okukola, aba batutteeyo kuba accommodatinga. Beerakaawo, funa emmeeza giteekaawo bakusasula omusaala, oba okola oba tokola, no problem. Gavumenti eno yagoba mu kitongole kya NEMA, yagoba abantu mu ntobazi abalimayo omuceere ogwo gwe tulima wano. Tewali kyetugenda kukola, tufe kyetugenda kukola tunyiige, kubanga eyo yonna ebintu bibiri. Abantu ababadde mu muceere babe mu Eastern teyafunayo kalulu, nkubuulira yafunayo naye yafunayo butono. Sigamba ogw'okulima abasuubula obadde ki abasuubula omuceere ab'omu kikuubo bonna babe. Nkugambye nti gwe genda ojja kulaba gwe boyita ab'omu kikuubo nga waliwo be bagusuubulako, era waliwo omuntu gwe manye yali yeepansembu naye agenda mu muceere. Kye baamukola alifa akirojja. Bw'oba oyagala genda obuuze omwami gwe bayita Sengooba ye yali vice chairman wa Utoda, mumanyi nnyo oyo. Yagezaako okwagala okwetaatala okugenda mu muceere. Gwe bugenda omunoonye akubuulire biki ebyatuukawo. Kati ababagusubula baabwe nene Sengooba yaliwa kaakati, era okugulemezaako omusolo